nate emisota nigifuluma misota nigitandika okugira muganda wange nakulabira abakazi badduka bawe najigamba njagala munonyeze wana omukazi yenna buli mukazi ali wano nga tayambadde empale muganda wange twakulabira abakazi tumanyi ku kyalo amusimya nikugira guti esikati bemmiu utittiriri po akase pichi nga kayingira yo busungu muti gwali gwa black yo busungu ujegira bajali ninga oyo muri akuno sigena kuwemula ndabo mu mwabusungu deboti sisoba kukikola omwana Katonda ali eyo angoberera Mukama yebale kukuuma yebale kutukwagalira era yebale kukutuusa ku lunaku luno ng'okyali mulamu fe okuba abalamu oba gwe okuba omulamu si magezi gaffe oba si magezi go kiba kisaakye bannaffe bangi abatatuuse ku lunaku luno era abatalulabyeko nga bali mu bibaawo ffenna abasinga be tutonaatona ntubiteekako n'amannya agabiweesa omuwendo era ntusuubira nti oba bituziikamu nga bijjudde okumasaamasa biina kye birikola ku gye tulaga onansonyiwa gwalowooza bw'atyo ngenda kusinziira wano ku MR Live oba ku Mitandikwa Bongo Live okujjukiza era okukutegeeza nti pe ebyoliko bya bulimba ebikolwa byo ekisaakye eri abanaku ekisaakye eri eggwanga lyo ensi yo byebigenda okuditamininga wa wooliwummulira twagale nnyo eggwanga lyaffe first kwe tulina nsi ndala tetulipangisa Kenya tetulipangisa mu Amerika era tuyita Amerika waffe twagale nnyo eggwanga lyaffe gwe mwana wa Katonda ali eyo mu mbeera yonna tofa yitawo mu mbeera yonna gy'okoleramu yitawo eggwanga liteeke ku mutima liteeke ku mutima abaana bo libalisigalamu era libalisikira bw'oliribawa nga ligenye litaaguddwa olwo nabo balifuukiramu bizolo balitaagulwa kuba bajja kuba tubadde option okujjako okutaagulwa tweyise bulungi eri abaana abato kubanga be bakoppa directly bye babeerera ddala bw'okuliriza okulimba obulyake efubitizi n'ettima olwo nno omwana we alibisikira kiki wandyagadde omwana waabe tandika kipractice nga leero naye nga waggulu wa byonna ebyo byonna tubikole nga tuli mu kaweefube w'okuweesa Katonda waffe ekitiibwa era tube enjiri ennungi esobola okusika abaana ba Katonda abalala okuyingira mu bwakabaka bwe olwo nno Namulondo ye enywerere eddala ereme kuyuzibwa oli njiri oli kyakulabirako eri ekyalo kyo ekyo nno Katonda kyatubanja kuba njiri ntuufu nga tuyita mu kwagala n'okusigala nga tuli bantu mwene ensi eyuzibwa ebyenfuna ebirwadde n'ebirala bampita Mitandikwa Bongo balwima Sam nkomyewo nate Mukama yeebale weewaawo gyebale kosebo kale muganda yange ogamba otya baba ndi bulungi wasuze otya Gabinika mune nasuze bulungi ate nsiibye bulungi waka tuli mu kusiiba waliwo nti okusula n'okusiiba osiibye bulungi nga tunagenda wala mbadde era njagala Mukama atuwe ekisa tuddemu tutumire ku bakama baffe tungatumireko bakama baffe abo nno Miss DJ Favor ye yakomenti nze yannumbye ku show ndala nangamba naye wachi tukomyezawo Gabinika katutandise kutunyiza bunyiza lwaki tukomyawo Gabinika soko mutumireko muna Miss DJ Favor nkutumiddeko nnyo webale nnyo bali eddala webale kutwagala naffe tukwagala mukwano tutulina tabbu ffe naawe ate kati bw'obanga otuwagira ffe naffe ketukuweereze weewaawo mbadde nsaba otumire ku Robina Narubega Robina webale kubeerako munnange yagambye naye Gabinika bannange n'aseka n'agwa eri ku buliri otutta Gabinika bannange mutumireko Robina nkutumiddeko nnyo obo bawubireko obububizi webale kubeerako munnaye webale eddala webale kubanga otegako datawo ate n'osobola okutulaba ekyo nno kikulu Namuganza Shamina ali Saudi Arabia Namuganza Shamina Namuganza mune tukutumiddeko nnyo Madamu Shamina tukutumiddeko Madamu Shamina
webale nnyo webale ddala webale mulimu ogw'ettendo madamu oba bawubirako ate Gabinika towubanga mujaasi kyekamu eggonjo abantu sibe bakama baffe bano egwowo Mariam Natukunda kintu kyakusaaga kati kigezeseze wano Mariam Natukunda Mariam nawe webale kubeera Gabinika nkuganye gambye njagala owubirewo buli omu mpubako nga naye era empubeeraga obuvunanyizibwa so towuba bubasewo kale kati ganziremu Mariam Natukunda mukwano tukweyanza Gabinika naganye okwogera gwe wuba wubi n'essanyu n'eddembe ng'era omuntu awubira VIP kati nziramu Mariam Natukunda Gabinika kati Shamim Ntambi kwa Gabinika ogenzo mastering akaseko Robina Narubega mulungi Fat oyo mugambe yakagambo kali bane mulungi tukwagalira ddala mukwano webale kubeerako webale kubanga otwagala webale kutuwagira kaddata sikangu bataddemu akadde border to border Africa yakuseras ate yanteddeho ka message ku TikTok nangamba nze asinzira South Africa Kayaga Constantino tukusiibuddeko mukwano mu Luganda Constantine mu Luzungu mbadde ngambe Constantino anti twalina jjajja famita Constantino kati yali yajja fese Floza Constantino ali Saudi ogamba otya mukwano Kayaga Constantino webale kubeerayo webale kubeerako tukusabira nga naffe wotusabira essala kikulu Sharon Payton yagambye I'm so happy thanks but sweetie more love from me Sharon abaako tavaako Sharon Sekante Joseph Gabinika kati nze bulijjo lwaki tonnyumiza ku mboozi ezo bwe yagambye ariko nakumanyi musisinkana eri oba Obi ayinza okuba Obi kubanga bali nga musisinkana eri mu Gabinika cleaning gundi n'ateete musuti mu gaapu zaffe kanyaga ntumire ono ye mutumire mususutu mukole ki oba kuyita batya okulinnyisaamuko okutembeeta okumuyimusaamu n'omusukuyakubalala ow'erinnya Nalwima Annex kati oyamanyinaze waffe Lwima munange mwanyinaze nanti nange sigenda waawo yagambye oyo Gabinika waffe omubwati anyumira bambi banaye Nalwima kubiddeko kajjambo mwanyinaze oyo bamwanyinaze waffe Nalwima olyo otya Nalwima mukwano webale kubeerako webale kwagala Gabinika webale kutwagala webale kwagala Metanikira Bongo live Serunkuma 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 kusalamu assalamu alaikum ndimaleyo hapo mao assalamu alaikum komao toyonona Kasule John naye abeerako Kasule John munnange webale kubeerako webale ddala kubeerako owekitiibwa Kasule John naye Kasule John abeerako buli kadde yabeerako waliwo n'omulala amuyita Julius namulabye wano mu TikTok nanga wayinza Julius muleme nange nkangakangaamu awo mbaako waliwo Fat mulungi Fat Gabinika is right Fat ogamba otyo Fat mukwano oli Alex Pro nkutumiddeko nnyo tukwagala nnyo Bayiga Queen oyo veteran Kawokadda kasangwawo Bayiga Queen webale kubaako webale ddala emmere n'emutuga nze wano gundi yandaze nti yasese emmere n'emutuga okusinziira ku kiri awo wewa kati Gabinika mbadde nsaba emmebu taddamu kujoogerako toddamu kujoogerako era yo tugikomye wano mbadde njagala tudde ku mboozi ndala eno tuddamu kujoogerako ebintu bye by'omusota abantu babiganye loza naye comment wazirabye bagambye Gabinika ojja kulimba bajega abantu babiganye naye ate nga kye kituufu mwattu bwe nagenze ku TikTok yo
yatandise olutalo luno yabadde Godfather. Godfather yazze kyanno kya mukisa ate mulungi nnyo. Badde nsaba mwetondere mugaye sebo Godfather nsonyiwa okunyumya emboozi ez'obulimba nze Gabinika. Godfather kozesa nso togamba tu nso kakati omanyi Godfather muntu avunanyizibwa muntu mukulu ekintu kino omukimanya kiruddemu kati muwombofu w'ekitalo nange mbeeko olumu omutuufu mukko akolumu kubanga twakulanga batugamba emisoto egyo bw'ogisanga nga girwana era ne mu komenti walabye nga abantu abamu balaga nti ddagala lyaliyo nabo mwebali naye ddagala lyaliyo ate n'ekirala bo bwe bataategedde bulungi essente ziva mu muntu oyo bw'okwata emisoto era nakamalirizzaayo baddemu bakamaleyo nakamalirizzaayo nkasembayo kagamba eryo lyeddagala otandika okuweebwa ssente buli woovumula awavaawo ki kakati oba tovumulira bwereere Godfather story agikoleko obukolezi research gyeri story oganye kigende mu maaso basagala kigende nnyo tugenda nakyo mu maaso weewagudde oganye okukimenyawo sewagudde oli mukulu wange wewe Godfather mukulu wange Godfather ate nanjagala nnyo kubanga Godfather ayinza ate okuyita waawo n'ateekawo ka komenti kyakitiibwa ekino kyatulaze nti abantu batulaba kyakitiibwa sajja wawe sebo bakama baffe ne Suna Ben namulengerako ebinyanya Suna Ben yajja n'ayita waawo n'agamba n'akomenti yajja n'embaziira mukulu wange munnamasaka munnange Suna Ben nembaziira anti baba babiri kati ezo ono bw'aba yalaba n'oli yalaba aba yamulagako n'amugamba mwana wa Masaka omulabye omwana we Masaka webukunda wewe Suna Ben nembaziira Tony kati ate nagenze okwekanga ebintu nga bitabuse waliwo omwami omu bamuyita Kenan Opio nze nno bulijjo ndi ku TikTok okwo ntambuze olwanga ka message akataddeyo nange ntandise okubafuna bano ne Kenan Opio ajjeko ewange wano nzaani era ne mwebaze ne mugaye nsanyusa okkulaba nangamba emboozi yeeyo gy'onyumya nange nagiwulirako era nabadde musanyufu nnyo munnange Kenan Opio amanyi Oluganda Kenan Opio alumanyi bulungi nnyo era emboozi yamukubye wala n'asanyuka nnyo twafunyemu n'ab'ebitiibwa emboozi yakubye wala ntufuna ab'ebitiibwa ontumirireko nowe France kakati mukulu wange oyo kitange mukulu wange byonna taata papa ow'ekitiibwa mutumireko mu Olufalansa mpozi Oluspanish hola amigos soy Gabinika de Uganda Africa so bamuyita papa Dennis Magumba anjukiza Kim Magumba era mukusooka n'ensoka sibanga mukunanga Dennis Magumba papa ali eyo yaŋŋambye owaayo emboozi nge etugira nnyo weebala omulimo sajja wamaanyi nnyonyera yaŋŋambye ne ka Christmas bonanza masavu kajja Gabinika era bekanajja nja kujja wano bagambye omukulu ataddeko nange osanga ngenda okugula obutunda watusubiza obutunda ku foundation Christmas campaign tunda nyina obugula kati omukulu wagira nange teke nnyo ku pressure tubusa kunteka ku pressure obuli obusobola nja kubusobola nja kubusobola tewali wagumbuluzi kubanga tewali mutima gwe wantumye bali mutima gwe wantumye ku foundation kyonna kyenakola ki kyenja okujja nakyo ntumirawo ku Natabi Peshe munaye Natabi webale kubeerako munnange ate Natabi Pasi munnange webale kubeerako ate Natabi oyo naye mulengera abeeramu ne muganda ng'obuwoowo ng'olero zina bungi kizigo byonna tebikola makulu Gabinika naye anti bizigo bigula nange tomanya nyinza otuuka ngizeemu ngende mbigule eyo ebizigo Planet Beauty World Planet Beauty World abikola ayitayo yoyo ataddeyo akantu ko ku TikTok naye bataddeyo akantu ku TikTok ate search for don't yo ekizigo kyekiva Planet Beauty World muganda waffe oyo akola ku byansusu gwayagala okwenyiriza ayagala okuba ng'oli muggumivu endabikayo kyekitiibwa kyo soke tugifeeko nnyo nga tunafa ku birala kubanga Gabinika
mu nsi yaffe si kituufu naye ensi yaffe kati nga bweri abaganda baffe bangi batugoba lwandabika naye kakati okukira nti bite waludi ekizigo ekyo nange nandyagadde okuwunyakkawo nga bwe nkuwulira nkyala wakisa munnaye maama kira nti bite waludi nange nsaba nkyalekeewo nekubiseko ekifaananyi abantu mbala kirabe nga nabaddekaawo nange nfune ku gundi ku bite waludi bute kiraneti ekizigo kye bayita kiraneti nange mbeeko ebizigo bingi ekizigo kye bayita kiraneti brand name anti brand naye kati erinnya eryo nekujukira ekintu ekirungi kiba kirungi tomanyi mulimu ne beauty kale ki ekikufuula beauty si kizigo Gabirika tumina ku mama Matthew oyo mwagala nnyo akuli ku mutima mama Matthew mullo era ate nso okulimba lyakuba hiiti eriso mu matu gange mama Matthew mubireko muwuliranga ali wano okumpi nange naye ali awo kumpi mama Matthew munange nkutumiddeko nnyo kano kabayikako kano weewaawo ne mama Steffi naye tumutumiddeko Gabinika mama Steffi gyali eyo tumutumiddeko yebale ku sharinga ku likinga commentinga na kubyagaza balala mukama mu omukisa wano erinnya lyatera okusenjolo ntero mulawano Mukisa Farida titi abeera buyitawo nga bungi buwera nenga Gabinika tugende mu maaso ebozi y'omusota bwe yalinyiddwamu eggere oba by'oŋŋambye wali nga sibitegeera ne ŋŋamba nti omusango gwo kanguteeke mu kooti y'ekyalo era mule Gabinika omusajja yatuma omuti bulangiti obadde omanyi nkulimba omusajja yali ku kyalo omusajja akaawa bamutanga musajja akaawa muganda wange gwayo kusaganusa oli musajja kwaita saa ate ngumi ate musajja akaawa yajjanga ku kyalo omanyi wana basajja bafuusa sukaali nawulita omusenyu nagufuula sukaali yali mufuusa omusajja oba yalina ki nolwo omusajja yajja ku kyalo nayita abantu nabagamba oli omusajja yabeeranga eyo kooki nabagamba mumanyi nti badde njagala omusajja ono yalina akati nga katini bwe kati naye nga akateeka mu lusoggo bwati n'agamba genda ewoono obeera wanti kooki genda oyete bulangiti ewoono ono wegatasoba weta bulangiti agireeta atya era ajja kuleeta endala akati ke yatumanga kati naga nti genda mu buliri bwa David ondeeteremu bulangiti bulangiti mugireke aleete engatto zange zenyini tulabe teti muganda wange omusajja era kubamuka gukini gwe bakyekolera gye gwekwatire ne bakwata ne bazinga akasoggo we bati ne bateekamu akati ne wanika nyombanga nawanika bwati mu bbanga ne bakwata akati kali genkana nga bwe kati ogenda wa koki nga muloboozi gava muli mu lusogo ogenda wa koki nga ga mukazi ga musajja ononaki bulangiti nga ga mukazi ga musajja nga kaloboozi katono tekategeerekeka bulangiti koki yani gyoleeta kiwonamye genda nga tebakagambye na mannya byatana kyebamugamba kiwonamye tebamugamba mannya muganda namugamba wunzika kati kalimu akati olusogo walukozanga ki olusogo mwe gwayimiriranga ate sokumanyi guba nago gomanyi osokukwata bwoti walukozanga kimwe bakateeka bakateekamu ne bekasinziira ne kapisuka anti olusogo akasogo wasooka kakola mu lulagala akasogo kali nga kakipapula ekitabo onuzo kipapula nokola akasogo nga kagendamu ebinyeebwa akati bwe pyu ne kapisuka ne kagenda y'obusungu muti gwali gwa bbulaaka
mpulira obusungu wuliriza muganda ngo muti gwagenda mpulira obusungu blanketi yajja bawe blanketi nekuba wansawo blanketi neyekuba wansawo nga amazima ga omusajja yazirika buzinagamba blanketi yange eyo nyini bamugamba alabika alimba blanketi yakana gyagijje evu lyajjira mu bbanga bweti bawulira kigwa ng'ennyonyi kati abantu nebekanga ne badduka nga nekitula wansi enfuvula nevumuka bweti ate blanketi zedda zalinga zino ezibanga eziriko olukuku ngeri bweti ng'ekikuti ekikadde sizene ezakakati bino obwewuka blanketi bweti nga inogimenya bweti eringa tundubaali netula ku ttaka omusajja n'abagamba yeeyo yennyini mugamba lakabazze noono naye nga tumumanyi waffe wa ku kitundu blanketi yeeyo sokoleke bagenda gyazaalibwa gye bagijja kooki lwamaggwa bagenda ogigira butigula abantu bedda balambanga olanga tebanzibire tundubaali n'alitungatungako bwati nti erinnya lye metaniki nga wano ogibwali nga tikuliko erinnya lye alitunga yeeyo yennyini mugamba Katonda yeeyo tanya n'abasajja abantu bali abasajja bedda baali abalina amaanyi bagayina abayiiya baali bayiiya twalina omusajja mitanga kasajja wekasajja omumanyi twatampola bulangiti yajjanga nnyonyi nemugirabanga ejja oba yagwa omulundi gumu fu bulangiti yajja nejja kiwuma anti awo engeri gye yajjamu engenda okuviiramu yajjanga nnyonyi abantu bekanga nekange jukira bonna obwongo jukira oli yawunzika wati ogwo olusogo amaaso gabali wano nga tunulya musajja tatufeera atajja akusogo yali alugjeeyo gwali n'omuti gwali bayiza mbali omuti gwali gwinina okudda naye ngoloza omuti guddirawo mu lusogo gwali gwina kuddira wano bamugamba gukomawo guba gusereranga munya naye amazima ga Katonda mu ggulu wookolera mistake yonna yonna ne wenyinya ne guddayo munda kapuuti gwebuzaabuza n'okwebuzaabuza bwe guti olujja bwe gujja gugenze mu mirembe naye okugenda kuba tewagala kufuuka nti guli mu muntu guli bweguli era bajja bana mugukwate gukomerawo mu busajja kuba oli ali musajja bwamufuusa oba wenanyini bulangiti gwe gye banoonye bulangiti mugukomerawo kagusikamu bati guba gwejja gusereranga munya musajja gamba naye guba gusereranga munya muyambeko ne bafuna abasajja basimba ebijinji bati mekwata obutambaala muba gusereranga munya olugoya nti batoserera munyweze nnyo omusajja ali eyambudde aliwa nanyini bulangiti bakwata empale ne bagiza ne bagirana amapensa ne bakugirira eno obutamuswaza nnyo balina okukikola bweguddirawo bweguti munda gukwata neguddayo ng'omusolo wabongo okwata omusolo negumanya nti maga gukwata negwesika negudda munda owedde maiti sajja kyeyakola n'atya nabaga neze ntidde bulangiti yeyeze neze ntidde omusota bweguddayo omusajja naga kamambi kamusaasire bambi musajja wattu nalaba nga agira nagamba vaayo muleke negugwa muno dudu gweguno nti gweguno omuntu nakuba enduulu wano Katonda wange aya musaasira yatuuka namusaasira nagamba musajja ono kuba yayogera nagamba nage kyamazima temulya ku maaso agukwata omunye oguma osokwata omunye gugira guti gweyubula baguseerera era bagamba teryaso agukwata namuyamba namukanawanaga kangwegireyo nze kenyina kubanaga baali bamugambye simba eno gusikayo gwabalema baali beteeseteese bafunye ebijinji basimbi nabaga mukikete mujja kisobola tibisajja balina amaanyi basitula mumwanyi nti temujja gukwata kaba katini bwe kati ne muganda wa bonna babafuna abasajja ab'amaanyi babayita nebabagamba mujje mukwate omuti gugenda bandi guba gusereranga munya guno oguyita kwetikka mumwanyi biri bintu biri physical omuntu siguseerera bugute bwe tuguzzeeyo gukweseko guzzeeyo oli ali mu kufa ngodda mu bulu yagera kakati empaka zamutuusaawo ku bunkenke obwo empaka zidasiza kulaba bulangiti ngejja yagiraba ngamba empaka ezo ze zamutuusa ku ekyo tebamunyonyola nti omuti guddira mu busajja tebakimugamba tebasooka yakiyandikkiriza yalina kudduka buddusi
empaka wa anti kugambye omusajja kati wali omusajja omulala bamuyita Kamada kati Kamada yajja Kamada yaleeta emisota eminene ajinga kobula najigamba nja mujjebwe naye abantu bali bakunganyinga bangi gamba njagala munonyeze wano buli mukyala atayambadde empale abakazi babite ebyokusaaga nate emisota negifuluma emisota negitandika okugira muganda wange nakulabira abakazi badduka buli adduka manya tayambadde abantu badduka ngani okuja kuwalampa bwe guti negukugira neka naawe abakazi badduka abasajja musigaleewo njagala buli mukazi atayambadde wano mpale tata bamupeti nti baba bamupeti nti muganda metaniki amazima ga Katonda mugulu abakazi badduka yagita bwati era bamubasigalawo bamubasigalawo kuja negumuyitako bulungi jali musota nga 10 mugu box box najigamba njagala munonyeze wana omukazi yenna buli mukazi ali wano nga tayambadde empale muganda wange twakulabira abakazi tumanyi ku kyalo mbute bambala obute emisinde mbiro kumbiro tonkwata sikukwata jabagobo waliwo yasigalawo neyekaza nekujja negugira nebagamba aye kajambalaga kanda abe omusajja n'omusimya negugira guti esikati bemyu utittiriri gobita byakusaaga anega bidika era ogarisho baga bidika gambe ekikati amazima gobita byakusaaga kakati ekigererwa ky'omusajja okutema emisota egyo era naye ali mufuusa bali bafuusa sajja yajja n'agamba nti soba nonyiza wano omukazi atayambadde empale tobanoonya otya ggwe bayaye bakuno nti kamba noonyi omanye omusota okumanya omuntu atayambadde anti emisota jajjanga nga gukuyitako bulungi agamba kati ayambadde nti mulima mukebe agirakwatnwat ebanaye ekituufu naye nga nobamu nga nobamupeti owai nga nobamupeti mbiro peti laba ono anti dda bayambalanga nnyo peti gwakwatayo omu yagamba nti nino yegumena gakambeerewo obutanti ye amanya bali abaddusi bagenda basekerera bwana tumutegedde mukyala gundi nebanene gundi bane ye atayambadde nti omusaka museke nsika musota muganda wange omu yasigalawo njala Kasagga ekyamutuukako Kasagga bambi yafaye David Kasagga omulidde ekyatuuka mukyala Kasagga yafa kyoba mwogeddeko erinnya bambi awumule mirembe mukyala Kasagga yagamba siva wano mukyala Kasagga bamwambuse mukyala Kasagga agamba mukyala Kasagga afiira muli omukatassa mukyala Kasagga peti wedde mukyala Kasagga nga alibute mukyala Kasagga adduka emisota we yamala n'agituma egidda mu box n'agiga mukomeewo ate ne box yatagibikkula nga ye gina katuli kaajo yabajja kati wanalekawo weka nekagira kati nga gijja njigina yayijenkanawo obunene emisota gyali minene bwe giti nga gisinga gigatta emikono gino emirundi ebiri gyali minene sigambe bafa wali abasajja omusajja bamuyita Kasajja yali musajja muzibu tumana ko musajja gwe basibe luzira sajja yafojinga gundi signature ya president nafuna sente mu banka pya n'enkadde hinga byavuga ya sigini cha yera azaliwa wafu yali yafati bamuzika kamuzinda mugene empola omusajja oyo yajja n'emisota kyamagalo ki kyeyakola ekirala ojjeko ekyo ekyamagero yajja n'emisota omufuusa ate kati yajja n'emisota omusajja yakwatanga yakolanga sefusanga ssente nakwata nagageno gulema ebyokulya kyakwatanga omusenyu nga gufuulamu sukaali bantu ne banuuna ne beeyagala nakwatanga omusenyu nakolamu buswiti ekereya ne tunuuna ne tufa bantu ne banuuna bana njijukira waliwo omufuusa yajja kusomerayo n'abiisa omwana eggi ne limuggukirawa si manju ali mubiisa si manju naye bakikola batya omusajja oyo yennyini yakwata akasepiki okamanyi nakwata akasepiki nakakwata nakateeka ku mutwe gw'omwana wano
namugamba akasepiki kange nakugukira manju tapana olimba nakwata akasepiki natandika okukonooma n'abandi ennyondo po akasepiki nga kayingira boyfriend akasepiki kayingira omwana mu mutwe endulu neraya baana ne badduka akasepiki namugamba sitama yangwa kikole mu bwangu yangwa ndibita numa likikole sole obubi badde nje enviri ku mutwe obubi tebunuma obubi owemula siwemula yamba obubi obubi tebukola ki tebunuma sitama nabe mugamba wekake naye kasepiki kati ako ojja kusanga omukato akatwali munayaka akaddamu akafumbisa amagi akasikisa amagi ako ensi bwetu bweri abantu bakalina engeri gyebiri emisota omusajja afojinga siginicha sajja afojinga sigini jogo ate liba jogo bubbi nedda omuntu asobola okuba abantu bedda abantu balina amagezi anti bulinga obubbi naye weerabidde simuwagira naye ate weerabidde nti ye kyafuna gwe tokisobola olusi kibanga kirabo gwokisobola kati yakikolere ki lwaki teyatandikira mu bana ab'owansi wamwana yinki era yatandikira ku mwenye bakikucukucukucukucukucukucuku n'agitwalayo ne bamuwa kavu yakitwala mu banka ewola loni ate kwakwewola bamutumye His Excellency agambye sente zifulume bakulu nagera gituma mu gitangaza nga kiriya nafuna kavu basiba oyo n'empale ne zinywa nakati akyaliyo bufero wenyi yafa bamusiba nalwala n'afa yafira mukomera yalwala ne bamala n'avaayo olumbe lumuli bubi fera bamusiba tebamuzika ffe kamuzinda sajja ali muzibu nnyo naye ate yali musajja mugezi nnyo okumanya amagezi gaali mu famire gaali galina ensibuko yaleka omusika muzzukulu ule muzzukulu omumanyi yali wa tabbu nnyo muzzukulu promoti omumanyi gwe promoti si promota erinnya lyali promoti oba ali apromotinga bivulo bamuga promoti olwedde ne promoti gyali promoti yaleeta tugaba pikipiki epikipiki wetukuwa pikipiki noza sente bweziti era yoyo yennyini musajja muzibu nnyo nnyo yali azalibwa ewaffe kati yali muzzukulu woli gwe basipotinga bombi yali musajja ya promoti yali mwana naye nga yalina emyaka 12 13 naye yajja n'asooka n'ayingira mu kyalo n'akiyuuguumya sijaga nti yakozesa bufere amagezi galina gali mangi anti yajja oba abazungu yabajja wa najja n'abazungu ku kyalo omufirika ku muzungu ku myaka 10 n'emeka najja n'abazungu ku kyalo ku myaka 10 n'emeka 12 n'abaganda bagenda bayambako ayogera mu Luganda bano bagenda bayambako banaye muri gestalinge gesanga kwa mitwalo 5 bagenda bayambako nti tujja bagenda muki bagenda bayambako bayowerera abaana mu joininge wabuyambi bazungu bakwata ko baddayo utakuba kyalo nadda ku kyalo nabagaba ne mwangu empapula zino zifulumye enkalala mwana muto myaka 10 n'emeka promoti yali amanyi oluzungu yeka ku kyalo si yali amanyi yakane omugezi anti kyegambe kiraki kiba kiva abazungu bonna abeegobako promoti n'ayita mu kyalo ne basonda ssente abantu ejeji situation basente mu kyalo awo tozimanyi na muwendo omwana omuto sente mitwalo myaka 10 ogenda kukozesa ki ssente n'akwata kavu nga alina mu kutiya promoti bwe eyomugulula ekyalo myaka 10 n'egi promoti n'ayingira site sente yazibira mu kutiya ng'ejjudde etaano nju ku nju baba abazungu bajja omwana abalina omwana omuto naye ng'ategerera abakadde abazungu yabafera ki okubaleeta abazungu bajjanga eyo ewaffe kati oba yabeefasa atya abagamba mujje mbalage gyemba gyaliko gweva ku kika musaayi gulondoola
gulondoola gusika kati abantu bawakana naye gwe kyomanya ekitundu kyaffe ate n'abantu obuvunanyizibwa baaliko n'abagundi baaliko kati kyekyo ekyalo kyendi mu kunyumyako promote yazaala gundi yazaala omuzukulu we promote oli yafera president ona afise kyalo bakyalo abo bo baddukako promote mwali ne mu kibuga muno yagagawala si yabivaamu kati musajja yabivaamu era kati ali mu buweereza atunda ebintu byepiki musajja talina buzibu likodi gyalina ku myaka 12 kati oba bufere kichwa sajja ali awo ku kyalo omusajja gundi omusajja mukiga mita bisoobere omumanyi gwe bisoobere ali mukiga ekyo kyalo kyali kifaana kitya wekiri awo bakira bukunda tekisaaga ate nabo obuvunanyizibwa baaliko bisoobere kubanga ne second age ava vice president yali vice president bukunda waliwo atakimanyi bannamasaka basuna beni bonna baani akali kansasagge gwe kekaliko omukazi yali yetika akataala kekaliko bali abaloga maama amakovu nasasema ebisaanyi kwekwaliko jajja Maria musiraamu entaanaye musiraamu kwekaliko abayizi b'essomero gye bateerateera n'ekibumbe kya maama Bikira Maria waggulu awo wennyininyini nekijja omusaayi nekivulula nekiwunya kimbe nekiwunya naye sitole y'ekibumbe eyo tujja giddamuko nga tukonsentreze ku kibumbe kyokka kubanga abantu bangi bagamba waki tayongera n'atumiza sitole y'ekibumbe tugitegedde bulungi kuba twagikola nga sub topic kakuno teera ne tugireeta nga topic kuba abantu yabanyumira nnyo naye tetwabawa budde okugitegeera tujjabere kakati bisoobere ali mukiga bisoobere kitegeeza ati binsobedde ndowooza byansobera binsobere mukiga bisoobere natuuka n'agamba naye ekyamuyisanga ekyo bisoobere yali musajja ate eryantama ebimu kati bisoobere yalanga ebbaafu y'emmere ng'ate yeefumbira yali muwuulu n'agamba nze okuva era yagamba nze siri mukiga ndiwa wano na Uganda yali yagana n'okudda ewaabwe naye ng'ate teyakyegana nti ntayagala bukiga waki wabula olw'okuba yakolanga emirimu ate abakiga babakozi kati yatuuka ng'ate agamba levu ate kati kwendi bantadde mu mbeera eraga nti ate abakiga bakola nnyo kataga yeeteeka eno aga nti yandize ndi weeno okugjawo kiriwa bisoobere yali musajja ng'ali ebbaafu kati bisoobere yali anga ebbaafu y'emmere naye nga bisoobere ali mayeeka mu nnaku 2 Saulo soko gundi ojiwe umbrella jiwe David ndeetere ebbaafu eno emboozi eno ngikomya leero egireete giteekewa olaba eno ebbaafu kale ebbaafu ogiraba ebbaafu yino bisoobere yawaatanga eno ebbaafu nejjula yali muwuulu bisoobere nga mukulu ejjiba kayiba mukuukulu ng'agenda nayiga n'azeefeetera n'azisalaasala n'azeefumbira wali enkofu bisoobere yakubanga ebbaafu y'emmere eno kanjja kukutegeeza yamala ng'ogikuba naye nga bw'agikuba n'agenda ku lubimbi bw'ati bepaba ng'ali mayeeka mu nnaku ezi eka gye njogerako eba yenkana nga kisaawe ozannya n'abasajja oyo yakola likodi ku kyalo ye wano yetalwana naye bisoobere yakwatanga ebbaafu eyo n'amala ogikuba bwepaba bisoobere n'ayingira olubimbi n'agamba nze siri mukiga okuva nayo temukita mukiga bamutta bisoobere olina ekikyamu ku mulimu gw'omuzimu kiki eka gye nkugamba eba nga kisaawe kya mupiira mu nnaku 2 ng'agirima eyo
oyo yebisobere bamumanyi bisobere gyali bamumanyi gyali bamumanyi muganda wange nja kutegeeza abasajja baffe baaliyo kakati awo nkugira kali nti muganda wange tebawakana kwekyo ekigambo ekyemisoto omusoto akugira wali wabula balina omanya nti sente ziva muntu oyo olina okuba nga ojja osinzidde sumula emboozi tugende mu maaso baaba sumula emboozi tugende mu maaso ebintu kugamba bya ddala eno baafu ngimanyi bulungi benseni baleyadde nokugamba katatiga olaba nyanyala yalyanga baketi ya mmere kati yaleka baafu kana kantu katono nnyo naawe baketi ya sadolini ogimanyi gwe yiri baketi yiyo yankana ya sadolini Saulo yonete ku baketi yiyo baketi gireti naye ate eyo baketi za bulijjo naye ate sadolini yaleka omutwe gwayo busongovu gusingana wano badde nsaba bano abantu abakumanja Alex Eliza Evelyn Mulungi Peytoni n'abalala mbadde nsaba bajje wano baneetondere ku lulwo okubanja omuntu abuzaabuza ensi nti abasajja abali tebaliyo abo bonna abamagumba baani bonna bajje baneetondere nti abasajja abali tebaliyo jangu agizeeyo Sawulo ekitegeeza ne bwenabagamba kuwa ekikomando era bawakana musajja era nga kikomando ekyomutwalo ekyo ne David akirya nabasaba bakubye empaka balinamu ekitwalo zekirya olimba zekirya nenga mwagafiira wano ku foundation zekirya ekikomando ekyomutwalo ekikyo kisoboka naye tosobola kuŋŋamba bucket na baafu ya mmere abasajja balinganga nvubu baali basajja batono nnyo nnyo naate emmere yaleeraga oba balingako ebyokola naye gwe oli ku kya mmere baketi weerabiddeyo eka gweyeko gimanyi tuli ku kisaawe kya mupiira ennaku bbiri kale tujja kuddamu kigambo nawulya nga abikooyi waliwo abantu bebaŋŋamba sokoleke waliwo abantu bebaŋŋamba nti waliwo ekyalo abantu abaŋŋamba twaliwo ekyalo kyokyalako ne bakulimisa ekiro oba omukigo oyo yali mulogo nga abalimbalima nti alimye naye nga alina eddagala lyakozesa n'ajja abantu mu buliri ne bajja ne bamulimirako ekiro ku kyalo okwo temwazuuka nga lwa bagamba nti twalimye ekiro tewaali bantu omusajja kenyini yabeeranga mu lusuku mu nnimiro yali atema evvuunike my friend yabanga n'enkumbi yagita UPC kababwe katika UPC sigambe ekibiina bekucu ngalinga kimotoka kya gundi bulldozer gimanyi peyo obusuumu abasajja bamupangisanga bapakasi kayate bwe tunayogera ku buugi sajja nyange ntamuyiwa obuugi baba mutemulina sukaali bafunye bulutunku nanyigamu naye muganda we nga wakwatira ku lubimbi ate nga alimira mmeka bisobere sibana bukunda babuze ebisobere bajja mukubuulira omumanyi bala abasajja gwe muganda wange abasajja gye bali ewaffe titulina bwe twakutte kasonga nsonda amaanyi kasoko ndeke gabinika mu baganda bane tuli mu biseera bya gandaalo tulina Free Christmas campaign mutwegatteko campaign eno ekigendererwa kyaffe kyakujja baana bonna be tunaasobodde naye nga tageti yaffe abaana 205 bwe twajjayo 205 twagala tubajjeyo tubayite ku foundation
tulyeko nabo Christmas banabeko bakyuse ku ngoye tusomeko nabo Bible tubabudebude ku mubiri n'emwoyo olwo no bayite munaku ezenkulu nga bakyalina obulamu kiri ku record nti ennaku enkulu ezo abaana b'okunguudo balumbagana nnyo abantu bababba abamu ne babakuba ne babatta n'abaana b'okunguudo ne batta abantu ba bulijjo basanga mayumba gaabo olw'ebbula ly'emmere nti kasasiro I'm sorry to say this, this is the fact nti kasasiro gye babeesingamu okugyamu ekyokulya ebeekalidde abantu kuba bavudde mu kibuga kati abaana abo tebaba na kyakulya kakati ensi awo eri ate gye bali tugende empola wawuddeko abantu abalima ekiro bulungi nnyo olwekiwuddeko nti olina ekyalo kyokyalako ne bakulimisa ekiro oli ku kyalo manyi batakigudde kwani kakana wali okiwuliddeko anti nenkugamba manyi batakigudde kwani kati kyagwa waffe tugendewo tetugenda waawo njagala onziremu wali okiwuliddeko nakiwulirako bulungi kati oba bitwebere bisoobere oba yalimisanga abantu ekiro omanyi kye bayita okulima yeeka mu nnaku ebbiri oba gabinika yekolowooza eva wano paka wali eka kiba kisaawe kyokanga omuntu alima ekisaawe mu nnaku bbiri katonda wange bisoobere yatandikanga enkumbi kusa mukago ogw'ekiro bisoobere n'alumba ng'alina akantu kasiba wano kalinga kataala ng'alina akantu kasiba wano kalinga kataala buno butooki buno ki bwati nayiya nayakalakata vunike zigenda okuwera bbiri era emmere yabangawo wali nga yagyefumbira yefumbiranga oluusi akwata enkofu oluusi nafunga nakola ki nebeera waawo nagifumba nakirira nayo olubuto lwali lwenkanawa yali mnomo nga mutono nga ffe ng'osonga mu David nati naye mutono nga mutono ngaani nganzi togamba ffe njija mu mboozi zo nga mutono nganzi batulimbye nga mutono nganzi byowulira mu mboozi eno si byange byagabinika obuli si lubuto abantu abanene tebalya tabanene emmere bakuba mangu buno obusajja buno obutono buno babita lubuto kyoto bukusimatusa kunso lubuto kyoto kumana akatonda konako oyina Christmas eno osooka tutera ku ssimu ne katusobozesa okwachivinga ekigendererwa kyaffe Yanga Free Christmas Campaign tugijumbire Labongo Charity Foundation abaana bagenda okuŋŋaanya naawe ali eyaga nti nze ndi ewaka ndiwonzekka nandyagadde okulya ku Christmas n'abantu so tukubira ne tujja tugikwatira wamu ng'abooluganda badde ndi wano ndi ku TikTok ne wabaawo kamesagi kenfunye kamesagi kano neewunyiza ate nno munnange era ndowooza twongere obuweereza buweereza motivational speaker buweereza bannamaddala abantu balina okumanya ebifa mu nsi bye bataamanya bantu balina omumanya ebintu bitaamanya abantu bangi tebamanyi bintu bino era mbadde wano komenti yino nejja nga omukulu uno aliko Honorable Mwesigye n'agamba muganda wange weebale kutuwulira mboozi abamu tetwabimanya nnyo era ayeka Honorable ne muganda wange nze ndaba Honorable Mwesigye Franka uno Honorable tukutumiddeko nnyo weebale nnyo tukutumiddeko nnyo bale kubeerako Honorable waffe obeyo fake account si fake account ndaba MP2 Billy Antonde kyendabako kiki Honorable MP2 Billy Antonde Honorable Franka kitegeeza nti tutambula tuli mu kusomesa nsi Honorable Franka weebale nnyo muganda waffe weebale kubeerako munaye tusanyuse nnyo Honorable waffe weebale kubeererako ddala kati abantu nga batuzaamu amaanyi naffe ntwongera obuweereza motivational speaker kyembadde ngamba motivational speaker nesebo gabinika wanjisebo kyembadde ngamba ekyalo emboozi yaliro ekyalo ekyo gabinika
emboozi zino zonna zonyumya zonna zaali ku kyalo ekyo waliwo gye wanyumya no ng'ati ate yali ku Bukojja kati nati era Bukojja ate luza bwali wala tebwali wala kumpi kugira bugizi bwoti ng'ogguse essomero kabokolera basomesa gye bagiriranga bavuze ku ggaali ogguse essomero twalimalayo wali yaŋŋa nti ate essomero mwalikomeza mu kkubo tujja bongera essomero singa mbadde nsobola okugira balina ebintu byewakana ebintu naye ng'ate ebimu n'obujulizi weebuli omusiraamu yasala okugulu n'akuleka wali manya omugundi musalamala so nakufunga ekufisa ekiriba nakusala najjamba nagisuula wali kiki ekitaliiwo pozi bisoobera yafa musiraamu twamubalaga waali tunagenda kugulaawo nti balaga omusajja yakuba entenda tti era komenti lero zitabuse nga bagamba ddala oyinza otya Gabinika okutugamba nti emisota bw'ogibikkako panne waliwo ebigambo bitulina okutayogeranga bintu tulina byatula bwatuze tutyo era abaana bataddewo n'ebigambo oba gyali gyegira oba gyali nga sigenda kuwemula sisoba kukikola oba gyali ola mukulu waffe ng'ayitawo the Godfather ninya ddene the Godfather erinnya eryo linnya lya musajja ababeeranga mu Amerika abasajja abo Godfather ababenike vayo tonyumiza bya mu Amerika tudde wano totonyumiza byeshudewo jagendayo denyo nyumize tontandikako kati ate Amerika bwenjinyumya oyinza okugamba ndi waayo tubisoma ku Google ngati ne maaka tetunyumiza bije ba abisajja yogerera firimu tetunyumiza kakati tusigale wano ika agirima n'agiggusa ebisoobera agirima emisota agiyingidde abakyala mu ngoye gibayingidde mu ngoye abakyala badduse badduka beeyambula leka oti ekibambulya kizze omukyala omu yeegumiza agamba nze siva wano amanyi ate bali abadduka bali mu kuswala babategedde badduse olaba badduse babategedde nze fakisizi yali awo sota kujja kumugago kikyokola wano ng'osigaddewo ng'oli bute mukama waffe yatugambye atya mukama wo tasobola kugamba togiswa tomuswaza muleke aganye naye agamba mujjemu omusota gumwetoolodde kyala kasagga beccu olugoye waggulu abantu bagambye nyabo beekutte ku maaso emisinde kyala kasagga dduse omwana wa myaka 12 apesa abantu ekyala akimazeewo promonti ajja nakyo ku kibuga kyalo kiguddemu ensasagga abantu basiba bakaba emiranga gifuuse emiranga wowe obusente bw'ekinaku wowe obusente bwaffe yali ayina ago gaali magezi wuuyo obadde ontandikiriza okunyumiza ebiri mu Amerika Amerika naye sigenzeeyo naye nga obadde otandise Amerika nza komyeko nkomyeko naye sigenzeeyo ate kati jjukira tunyumiza ku baketi kugundi ne baketi omusinyanyale yali nyanyale gyali akyali mulamu nakulya freedom system oyo nyanyale era baketi ng'agikuba wali sodoli ow'ekikomando yali logotti mukwano gwaffe yafuuka na honorable Katosi Kapita kamwogere sandi mwogedde kikomando kya mutwalo ng'akikuba ne kati honorable aweereza abantu ali mubuweereza aweereza abantu musajja nno w'amaanyi kakati ate ono wa baketi baafu bisoobere ekyo kitono ennyo kuba n'obuuja bunyweranga muli omuvudde emmere bwagimaliza bwati ng'obuuja ng'ateeka muli anywako bwati nga mazzi bwakuba enkumbi bwanywako nga ne muganda wange nga lugguka luvaawo ne lugguka bino tebyali bya yaadi yeera gamaze mujimbi eka ng'agirima bwomu nabadde ne mukwano gwange Mr. Robert wa Forest Resort Reza Uncle Robert ne muganja galondete ku musajja wange Gabinika omumpereyo ku offer je tuliyeko wano naye dina nangamba Gabinika oyo omusanzi nanga Gabinika oyo mumanyi tufa ku kyalo kyekimu Uncle Robert omumanyi gwe ne gundi nalebo muganga omumanyi Ivan oyo Uncle Robert oyo era nno ate Uncle Robert nno oyo
simaina kumanya kamutumireko Uncle Robert munange nsaba nkutumireko tukoyanza nnyo naye nsaba mpite nzigende ku kyennyanja Uncle Robert smoked fish bakira bacha smoked fish ampitirideko waliwo ne bwe bayita obugundi buno okoze obugundi bw'enkoko bita bata ono bw'enkoko chicken wings ampite ndeko chicken wings gomana katonda ali eyo njagala okujjukiza nti mukaweefube waffe oli eyaggwa Forest Resort Reza byebimu ku bifo ebyavaayo ne biga nti breakfast yonna fe tugikozeekere abaana banywa akuugi akali mu soya ne batuwa n'amata kawufu baamulimu direct so abaana bakatonda ngaabo abavaayo ne bakola emirimu ng'egyo twandibawagidde tuli mu biseera bya magandaalo gumwana katonda ova USA ova UK Canada South Africa Congo Sudani wonna genda yo bakyalireko abantu ngaabo nonze kino nkiddamu nti bebasaana okuwagirwa abantu abatulaga nti nedda tekiri ku magoba ameka genkola nzire wakanga nzikuse wabula kirineko obuntu ako nti wadde akakuba nkayina siri bubi nnyo naye waliwo abaana bakatonda abalala abali obubi abeetaaga omukono abetaaga kamwenyumwenyu so Forest Resort Reza awo gomwana katonda gendo bakyalireko gendo we sente zo value era genda mu bifo byebawa sente zo value genda mu bifo ebiri ekitundutundu kuffe nti ebifo ebyo bigendera ddala ku muntu oyo alumwa biba bifukidde ddala kitundutundu kuffe genda abantu abo bawagire n'akakati nikoyina naye ate era genda obasobozesa okukomawo mu famire z'abantu bano betukuumira mu bifo nga Labong Charity Foundation kuba batulaga nti bakisobola bakomyewo ate era by the mbadde nirabidde tebakoma ku buugi Madam Sandra mama waffe Forest Resort yampa kuletiza soda 2 Madam Sandra yampa kuletiza soda 2 so Forest Resort Reza ndoza twetaaga nafo gitijjisa yakensuso ebifo ebyo byetwetaaga otijjisa Uncle Robert yanjagala Madam Sandra bane banjagala Madam Sandra muganga Ivani n'abalala ona lebo nze je nasoko okulaba waitress ate ngayagala kunfukamira ne ngamba atobadde ki balina empisa gwe kiri waliyo kimanyi kugamba bakugirira eri oberanga nga batunda ngoye onze batunda ngoye eri mu kubo ojeno jene wabane batenzikira mpitawo buyisi budabuda kwa maani gumaona katonda ali eyo Forest Resort Reza jeyune kugamba onyumirwa obulamu mu mikono gy'abantu abatuufu omuntu alina akantu ka humanity akaga nti bambi bw'ogenda ate nno ng'omutwalidde ssente kiyitirira olaba bambi eyajuwa olwate gwe amutwalidde akasente kiba kitya so ndowooza tuwagire abantu bwe batyo nga binika emboozi ya leero sigenda gyapulodinga ebadde erimu ebintu abantu babe basobole okumanya abantu baleetera okumanya togaana wanga binika waliwo ebintu byengezezzaako ne bwengenze wano mu ka break okuyisaawo ku baganda baffe nga naye ndowooza nenga kati abantu kale kire ki ekyemisoto ekyomufuusa sikiwakanyiza nnyo gabinika kuba nange nalabako omufuusa ng'abiisa omwana eggi naye gabinika ebbaafu yemmere enebafu yali ajjudde kale obanga eba agirira munone nga tejjudde fulu charged libanga lyanda kapiku oloze byakusaaga so nkwatira era nebaza mukama katonda nze gabinika lwaki onkwasiza gabinika nkuddamu nkubuuza Michael gundi ene baafu eno nga bweri yali eriko kano obanga eriko kano oba kalenga eri eno wansi ate wano ebejjudde wano ebejjudde gwe baguze emmwanyi nga ziri wano zitwala bwe baguze endebe y'emmwanyi nga eri wano gitwala kale kati soko ongerezeemu yali kano ge bayita akapiku kwe mbadde njogerako fulu charge
gibayite Benson ave ku program je malire ate olaziwo nimbi abantu sebo koma tumalirize kikaje ogenda kisasulira no sebo ino okunsasula kwetonda